anapiga. Wewe. Rudika tena. Na yone. Ono si Sadala. Wewe hapana Sadala hapa. Sadala. Ngabaseka? Amanyi. Tekisoboka. Sadala. Ontegeto. Naye Sadala. Ontegeto. Lwaki weekuusa? Kyano njogeza Oluswayiri lweswogera nga ko sirumanyi nakuluma. Sadala. Sadala wafuuse ddi omusirikale? Kyenkoze Harriet. Tewona mbalawo. Florence, tenda batulawa oba tulaba. Linda. Tufude. Oyo si Sadala. Sadala. Florence. Sadala wenda kwali wana. What is wrong with you? Sadala wantama. Mubenzudde atalina mu yadde akaswayiri. Yezokyogere. Aye mune Sadala tonda mu bintu ebyo. Sadala notukozesa ne kusaba menu. Onga kyongambye otokuba oluyine ngamba afende ngatabuse. Neka. Yadde akaswayiri n'akabuli. Nimba kati munasambinga mutya abantu. Omuntu wajanga wa Luswayiri. Nga tukuyita. Okugamba mbino myapa nataka nguruwe. Mba ngamba tolete empunu wano. Ije bimanyi. Nze kyewangambe kyali kitegeeza ki? Mayayi. Nagamba leta mayayi na perepere kidogo. Kyeki amayayi? Maji. Leta amaji nga kuliko kakamulali. Enda akosana. Owe oyina kirala kyongambye kati onkuba oluyibwe nkutongedde wano. Nkugambe leta maragwe. Wano. Leta maragwe. Kyeki? Maragwe bibi janja. Sadala wabiga ne? Sadala olimba. Pana nataka pombe ya muguu. Kyeki? Ngotegeeza. Nabula. Tomanyi muguu. Pombe ya muguu ye mwenge bigere. Ne Sadala ngotocha mwenge bigere wana kusitaka tutundawe mwenge bigere. Ndinga nanje gankubuza. Ate naseka. N'ekyo kyamazibu. Ekyambalo kyekyo. N'ekiviri omukiriza. Kiviri abeewo. Kiviri abeewo. Lengera kakwayi. Lengera. Kakati. Labayo bekayitamu nko. Bekayitamu wano karedi. So zino ranka azoyambadde zeeriwa. Wano mbeera ku ddaala lya Superintendent of Police. Waje? Oyo abasembayo. Superintendent of Police. Mu Metropolitan Kampala n'emiriraano. Yasembayo. Akulira bikubwe kwetu kwonna gwe wekala kasolabe. Iwa. Kasigazi enanga. Mama kati. Ochola. Gera ku muntu omo. Mama. Kakati yo kuba batera okubeera ne piste yere. Gwe wekala kasolabe gye naava. Ate beera olowooza tambulirawo ku gundi. Kugira alasa. Sokolewo okugula. Jankankuba abantu zibbatuuni mbamenye n'obukongo. Sadala. Sadala. Yenze wuyo. Otyo? N'entambula. Afande, tekamu n'akayimba tuwulire. Yimba nno tuwulire. Mukuu sawa. Mukuu tena. Brad Nanga. Kasigazi Ochola ali na drive. Come. Come. Twende. Brad Nanga Ochola Kasigazi ali na Nze yokola wano weereza byako. Nkola wano tolaba n'emmeno yingira buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa tukirina wano eno olaba ka soft drink okulaba wekali kipusi chikeni enjoki enfumbe enkalirire bina weebiri byonna tubirinawo tuzuulira enkoko giraba bulungi nnyo biraba kaka buli kimu ekyetaagisa kyonna tukirina tusoberayo bulungi
birabo. Enjala ennuma nnyo. Njagala kyakulya tekiyidde. Ebiri byayidde dda. Tukola 24 hour. Kyo kirungi. Ono olaba tulina conference hall. Weeri nnungi nnyo. Tulina ebisu eby'omulembe mulimu esi tokwatibwa buku. Mulimu kyonna gyagala tufuna bulungi. Naye muzeeyi, nagambye njagala byakulya enjala ennuma. Oyagala byakulya enjala? Yes. Omanyi ononsonyiwa. Nze kitunzi wa hoteeri eno. Manyi tulina mukama waffe. Alina olugezigezi lungi nnyo. Naleeta wano omukazi. Mu butuufu n'amugoba. Naye weebuuza ekimugobya ng'ekimu eyo tukitegeera. N'amugoba n'atambula n'agenda kuba bambi yayina bamulekwa. Ng'ali mu mbeera sinnungi n'amugoba n'agenda. Naye muzeeyi, nagambye njagala byakulya enjala ennuma nnyo. Ekiri nkugambye nkuliko ne bino njagala obikolera eki njagala obitegeere. Olwo tebaagala lugambo. Tebaagala muntu alina mpisa mbi. Nze okwola wano ndi mugezi nnyo. Era ntegeera kati obugezigezi bwange obwo nalina katabani kange nekateeka mu toyireti kati kali eyo kakola nenkayikiriza eri tebaba mu toyireti pepa oyiga bulungi kakati nga buli nnaku kanyuka na mutwalo. Muzeeyi, bw'oba kimanye nti okubba toyireti okubba kibi era tebakyagala wano lwaki obikola? Olabika toli wakunkolako mpitira omuntu anankolako. Nze kennyini nze ngenda okukolako akawala okwerengerawo bakaleta kapya ate olwo bamuyita aliyeti woba okati akampi kolengera kali akampi mama kayina olugezigezi kagenda okwogera oluzungu ne lukulemera nawo tojja kasobola. Mukama kansubi tuli bize badde sinabakubeera kusaka kunna buddemu bungi naye anakyendowooza nga kiyinza tuyamba okimanyi tofuna musaala ate ng'ogwetaaga ng'omuntu yenna omukozi bwe yandibadde weetaaga okuba n'omusaala. kivi kati nze omusaala ngwetaaza ki? ngwetaaza ekiddala kubanga kampani kyenkana eno hoteri nze nannyiniyo kyenkana naye nga siiyo naye kyenkana kubanga byonna bye mukola mubikolera nze anti kyoteerabira kyenkana naye nga siiyo kitegeeza naye olusobola okukya ne bakola ki ne bagoba. Sikiganye enkwatagana yange awo tonnaba kukimanya naye mu buli kimu era ndaba nga nze final man okitegeera kakati ate nzire mu kufuna omusaala nze ndaba ekyo tekyetaagisa. Kakati omuntu yenna nga akola kirungi n'afuna omusaala olaba pulezidenti w'eggwanga mulamba afuna omusaala tiaguno ssebo gwokoledde okutufuga ziizimu kakati gwe lwaki tufuna musaala? Bireyogera ekintu ekyo naye osinzidde ku ki? Wakati ate ntandise okwewuunyamu osinzidde ku ki? Kuba ebintu bino bwe ngenda obyetegereza ssente bwe zijja era mmaliriza ate nze nziweereza nga zikomyewo kimu okitegeera kyoteera era nze nakulonda otandika okugabanya abantu abo omusaala era nze omu kubasalawo nti akati tugenda kutandika muwa ssente bweziti ate kati nange etandika okwesalirawo nti kati njafuna bweziti olaba kijja kyesaagala weerabire bulungi nnyo nti omuntu ng'afunye omusaala kisooka aba mumativu ekyokubiri olwobanga olina akasente kolinda oluvannyuma lw'omwezi oba musajja okusinga okubanga tolina kyolinda ojja olaba omuntu alina gwabanja aba happy naye oganja kuwa wiiki gye liba talimuwa aba mugumu era asobola okugumira ebbanga n'etambula. Nze nali nkyali mwana muto olwambe bamuyita Kasirye Musirimu. Kasirye Musirimu yaŋŋamba ngenda kuwa essaawa ekiŋŋamba ndowooza n'emyaka nga 4 nabanja Kasirye Musirimu essaawa paka ku myaka 17 bwe namanya nti alabika si wa kugimba. Ne buli kaseera nga mbagamba nze nina essaawa yange Kasirye Musirimu agenda kugimba. Kati waliwo embeera eyo nti munakuumira awo bw'obanga olina ky'osuubira ng'osuubirayo omusaala kirungi oba ojja kukola bulungi. Nze ndowooza kisuubire kirinde tandika okuwa omusaala awolaba otya kati muli mbeera waliwo kyeweerabidde ng'era bwe nkugambye nti hoteri eriŋŋanga eyange kitegeeza nze final man kimusiwa kiri era nsuubira ssente gwe z'ogenda okukima mu banka okuzigabanyaamu tufune ze tuddizaako
gundi hotel tugule ebintu ebyetaagisa n'abakozi bafune nammwe abakozi mufune nze nzisayininga ku mukono ogwange gwe gusemberayo era nga singa sisayininga ko sente ezisobola kola ki kati kitegeeza isigaddeyo nze mmanyi we nzitambuza kati nze nzikwata nenziteeka ku banka bw'ozijjayo n'ozikwata n'ozimpa njagala naawe okugabirengako okwate ebbaasa ompe okwate ebbaasa nkuwe era nsayininge nti ofunye toseka kiviiri ndi serious njawo tandika okufuna omusaala kuba nange mu banka nsayininga tosayininga weka osayininga era sente zivayo nempa abakozi bonna nempa basapulaya bonna nensasula emisolo gya gavumenti nensasula buli ekyetaagisa gwona nema osasula nange oyagala otandika okunsasula nnyo kanjira nkola kubalaba kiviiri gy'olaga ndabayo basirabayo ate kigwawo gy'otalaba kyenjagala tukulakulanya wuti tugenda mu maaso oba tufuna musaala ogetandika okufuna omusaala ekyo kibi ki olaba nsaana nfuna omusaala nnyo ebbanga linnaamala nga nze nkyamanaginga hotel eno general manager njala buli abeeramu nga musanyufu nga buli omu afuna kyateekeddwa okufuna era buli omu afuna ekyo kyakoleredde ne boosi wo ne boosi wange nsanyusa okulaba kale genda okole wajalaga kiviiri ndaba asusse wakuba kale kandaba ekyo nze kirabika togenda kumpa byakulya kankuviire nenda togenda ngenda kuwa omanyi oluganda kulya olugenda jala terudda ate okulya ennyo sigejja wabuze enkoko entumbwe nze eyo omanyi engero nnyingi lekera omanyi nnyingi onooviira waneeno kaluli kimukitekedde omanyi tulina mukama waffe ayina ekikazi kirabika bulungi naye tekirina magezi tekitegeera omanyi ekyakola nekifuna akalenzi akayeeyaaye kasibye bubidoleeti mbwe kimulumya tekitegeera oba kikyo bannanga abakazi babakula batya nze eyo ombuulidde ebintu bingi naye nze omanyi kati maze okutegeera nti gwani kati bonongerera eri oyinza obutamanya ngompita nze mwanga atalya bubi olya bulungi yomanyi erinnya atalya bubi keryafa mbuuza lyava kuki lyava kuki erinnya eryo erinnya kankweno keryafa manyi nali nkola mu toyileti eyo kati mu toyileti eyo nga ningiza nga mbaza nina okulaba kasitoma atudde wano ali mukulya nga munyumiza akabooti nga anyumya kati ngenda okulaba byenyumiza ndaba tafuddeeyo alimu ayongera mu maaso genda nakulya ng'emmere ye ngikwatamu nga mugikwatamu be nti bw'oba gwe oyinza okuddamu okugiryako akola mu toyireti agikottemu tofuna nze nyina amagezi ntegeera ebyokulya bikola ki bimulema kakati awo erinnya we lyava atalya bubi kuba bamulemesezza ebyokulya nze ntegeera nyina obwomu awo eryava atalya bubi kati wano walina omukozi mufumbire eyo nga mbutuufu nga tawa mukama waffe ekiteebwa ne bakigoba kati ne baleeta abakozi abalala tulina tariiki tulinawo semakula divo abo balungi nnyo era bwotuuka mu kiyungu eyo buli kimu kyona kijjira mu budde wonna bwokyagalira okifunirawo era ogenda kuva wano eno nga tolina kyojula nga buli kyo kyonna kyonna okifuni nze nkubuulira Oh yes, Sebo. Afande, sir. Afande. I'm present. Yes. okola biki Ati omukulu bw'akuyita olina okusooka n'omuwa amayinja ge gonna. I salute you. I salute. I salute. Yeah, Wendy. ebyo bijjira ku byambalo ebyo byonkoledde
naye ate wali tokyagala kati okyagala nnyo anti kati kyendimu ssebo. anyway eyo tuveeyo omanye ekikuyisiza Eyo nkimanyi. kiki Ensi yonna eyogera ku kyambalo kino. Ensi yonna. Hotels zonna mu Kampala wano. Okwetoloola Uganda. Bambiipinga enkya neggulu. Baagala mbabuulire nakijjawa. Naye sibakwata. Baagala na kumpaaza. Mbumbakole. Naye siva ku Land Star. Siva ku Land Star. waliwo ki Ayi si. Maama nyabo. Si kyekyo kyobadde ogamba kyekiriwo kati. kale eyo tuveeyo lwakuba nti wali ovuma uniform eyo ate kati gwogiwaana naye ebyo tubireke enkyukakyuka ebaawo olaba kabibeere byabufuzi ogenda okulaba oli gye yasookera si gyali kati ali walala bamuvumire eno adde eno omaze n'ogyagala kati eyo tuveeyo naye weesimbye ennyo tuula wano nkubuulire ha afande tatuula asuulumba busuulumbi kirungi kinsanyusiza bwobanga wategedde omulimu gw'olina okukola mu yunifoomu yeeyo naye ekyamazima binsobedde okimanyi nti Kiviiri yantadde ku payroll bino yantadde ku payroll oli ku payroll nga Kiviiri yakikola Kiviiri bino nkugambye nga kimala Kiviiri ateekeggwa ku payroll amakulu agenda agakwata omusaala akuwe nze mukama we omulanzi taba nze simanyi omulanzi taba musi ne bannange towuliranga omusajja ali ku leedi akankabula ebirango by'abafu n'omunyiigira nga abise ennyoko nagamba nti nenkulengeza nenkulaga nti Kiviiri akuwamba n'obinkaliza ku matama nenkugamba munnange nno waalizuukuse kati ozuukuse bukedde ate kati nze gw'oyise obuyambi bwe sikyabulina kubanga nagewuka dda ndi sayidi ya Kiviiri mutuufu era toŋŋambira ku Kiviiri toyogera ku kye bayita Kiviiri nze Kiviiri gwe ntambula ndya Kiviiri nsula Kiviiri nyambala Kiviiri ono yena Kiviiri ono Kiviiri kino Kiviiri bino biviiri nkugambye nzenna Kiviiri nzenna buli wootunula Kiviiri kati ye muveeko yalina vision ya Land Star Hotel era bannaye hotel etalina Kiviiri simanyi byekola sadala eve mu business nze mbadde mmanyi otegeera bulungi nnyo kati awatali Kiviiri Land Star eri luddawo ani omunanyini gundi hotel eno oba nennyini ati tuleeta birala naye gamba Land Star eyimiridde kwani waliwo okuyimirira ekyo kye mugamba ayagala etuule kati singa teriiwo mukulu yogera birala kubanga wonna wosimbira nakakongo ku Kiviiri nze kennyini nze nkulemberamu okwekalakasa kapungula nkete nga mwekalakasa ku kino okutyobola emirimu gya Kiviiri wanjise mugamba nako yogera na birala kakuwa ku musaala naawe okiwulire kyetuwulira nga batuwa omusaala ate era ogugwo gwetaaga okubaganyako ebirowoozo wangi okola kimuna sayo noba otuulaawo nodda ku zi laptop zo ze zikusasula kati ati oli mukozi munnafu koligi sadala kiki ekiri mu makkati awo waliwo ekyakyuse kye simanyi ate kyaki obadde toli nnyo bwoti ku Kiviiri naye nga kati omuwaana nnyo mutawaana Kiviiri owaanaani naye wali ŋŋambanga nti aze Kiviiri byakola byenjagala nange Kiviiri byakola byensuuta ani yakuleeta wano wakola gwakundeeta ebyokuntwala tebiyalimu kati wandeeta nonkwasa Kiviiri wattu omwagalwa awo mpanga omubisi gw'enjuki TV waffe ngenda nakuyiya akayimba TV waffe ono omwagala nnyo mama nayo kimanyi omwagala kukana kumwoma TV waffe ono omwagala nnyo kola bwoti nayo kimanyi ddayo ku geeti Kiviiri waffe oyo tumwagala nnyo maama naawe kimanyi genda ku geeti kalina wadda
magezi nako ndowooza njogera na muntu kumbe kali ku bya kisiru